bwe baatuukayo okuziika bwe baategeerera nti omusajja gwe badde balina musajja wa sitaani, musajja muzibu, musajja mubi, kubanga mu ntaana ye bwe baali bagenda muziika bamuziika n'abantu 29. Mwewaza ebbanga, nfuuse omusiru ebbanga era nfuuse atategeera, nfuuse omubbi, nfuuse omuyaaye, nfuuse mufere nga atategeera. In fact Apostle Deo balaba ekkubo bandaga ng'alina abantu bangi be ya mentoring abasumba wano mu ggwanga, bangi be ya mentoring. Njagala kubuuza ekibuuzo, we yava ewange gye yagenda ne batandika okukola bakyakwatagana n'omusumba oyo? Nabyo byayo no. Ndeka kibuuzo bakyakwatagana oba mbagambe ekyamugjayo. Wembeera nga nali nsabye omuntu yenna ssente okusomesa wano, Mukama nsaba atwale buli kalungi kennina Samike. Naye wembeera nga bampaayiriza, nsaba oyo ampaayiriza oba awaayiriza Unique Media, nsaba Katonda amusasule. Ne mu kumusasula nsaba amusasuzeemu obukambwe. Waliwo ekintu kye nalaba eyo muggulu, waliwo basajja ba Katonda muno, ngenda kwogerako omu Katonda we yayogera ne bawulira. Omusajja oyo namulaba, bamuyita Apostle Deo balaba ekkubo, namulaba muggulu eyo Apostle. Kakati Apostle wenjogerera oyo gwenjogerako ali mu kifo ekirungi, ayambadde engule kubanga yakola omulimu gw'amaanyi wano mu Uganda kuko kyetuyita kukola revival. Yaleeta revival mu Uganda. Apostle yabuulirenga enjiri kubanga bwe natuukayo bandaga buli kimu kyonna Apostle emirimu gye yakola wano mu Uganda, wano ku nsi n'ebifo ebiriraanye ng'abuulira enjiri, ng'ayokya amasabo, nga tatya, ng'abuulira enjiri ng'abantu bakola ki? Balokoka. Bantu bangi abalokokera ku Apostle. In fact Apostle Deo balaba ekkubo bandaga ng'alina abantu bangi be ya mentoring abasumba wano mu ggwanga, bangi be ya mentoring, era wano kati abamu abawulira video eno bajja kutegeera kyengezaho kubagamba. Kakati we tunulira bandaga background ya Apostle ne revival ya Uganda. Mu kusooka waliwo omusajja oyo yali nga naye mubuulizi w'enjiri. Omusajja oyo naye ye yali njiri ye nga si nga ng'eri mu lukalti nga si ntuufu. Sandyagadde kwogera erinnya naye kamwogereko. Omusajja oyo yali nga mu kusooka nga bano ba Apostle nga bali naye, naye nga bali tebanategeera nti ali ki? Ali culti. Okitegeera abasumba ba muno bonna, ngenda kugamba abasumba ba muno bonna abamu baali bamumanyi nga bugamba nti oyo ye taata w'amaanyi. Omusajja oyo yavanga eyo Ghana eyo. Kati omusajja oyo yali abuulira enjiri nga bano bamwetolodde ba Apostle n'abalala bamumanyi, Apostle Serwadda naye amumanyi, ne Pastor Kayanja naye amumanyi, basumbasumba abanene abakulu abo bamu bolaba nga balina revivalist mu Uganda bamumanyi musajja oyo. Omusajja oyo kati baali tebamanyi nti muki yani tomwogera nzijja kale papaki nzijja. Kati omusajja ono kyeyakola na ekiseera ng'asigala ng'akola ki? Ng'abuulira enjiri. Bwe yasigala ng'abuulira enjiri n'abaako baakuza, n'abaako bantu be babadde akuza mu nsi ye kwegamba mu kubuulira enjiri. Kati biseera byatuuka n'akola ki? N'afa. Naye mu kufa kuno yalwala ne bamutwala ewaabwe e Ghana. Yali munaggana. Yali munaggana. Oba mutwala e Ghana. Omusajja oyo yali ali supposed kubeera kabaka
ye n'agaana nayagala n'atayagala akola ki kubeera kabaka n'agamba nti nze mbulira enjiri naye yagibuliranga mu bukyamu. Kati bantu ba wano abapasita ba wano baavaawo ne bagenda nga bw'ogamba nti tugenze ekola ki okuziika. Bwe baatuukayo okuziika bwe baategeerera nti omusajja gwe babadde balina musajja wa sitaani, musajja muzibu, musajja mubi, kubanga mu ntaana ye bwe baali bagenda muziika bamuziika n'abantu 29. Ebyo byonna baali babindaga nga mu ntaana ye bamuziika n'abantu bameka 29. Era musajja oyo bakola sadaka nnene kumuziika. Omusajja oyo ye bamuyita Billy Ebowa. Yes, bamuyita Billy Ebowa. Era abasumba baawana abaavaawo ne bagenda eri eggana kuziika ne bategeera nti omusajja gwe tubadde twesigisaako mu kubuulira enjiri si mutuufu, kubanga yalina amaanyi. Kati olaba nga batabani be bamu bakakande olaba nga akola bw'ati golooza amaanyi bagajjawa eyo ku ntaanayo bagendayo ne basaba balina ngeri gye bakuŋŋaanamu. Waliwo kati oyo omusajja yali ne Bible nnene bweti. Eyo Bible yasigaza oli musajja waffe mu Nigeria gwe nali nkugamba yafa gwe bali boogerako. Kati yali agisigaza eyo Bible yeriko amaanyi. Baba n'akaseera kamu gye bagenda ne bakuŋŋaana okitegeera ne bakola ki ne bayoola amaanyi bagayitawo kwegamba bino byonna baali babindaga nti Uganda yali n'aba revivalist abaali bayimiridde ku ki ku mazima n'abaali bayimiridde ku ki ku bulimba ku kikyamu oba tukiyite cult okitegeera. So ne bandaga Apostle Deo watudde, ne bandaga ekitiibwa kyalimu, ne bandaga engule gyayambadde. Apostle Deo balaba ekkubo. Ne bandaga buli kimu kyonna n'entebe ye watuula ne wabeera n'ebifo byabeeramu kwegamba naye alinayo obuyinza, alina nayo byakola eri mu ggulu. So kyengezaawo kubagamba nti basajja bano batambulira ku kigambo kya Katonda, tebajeema. Kati nga obolabo Apostle Deo balaba kubyo bo tebajeemera Katonda, babuulira enjiri mu basiraamu. Omanyi kubuulira enjiri mu siraamu w'ekiseera ekyo yali mukambwe ne balokoka. Basajja ne bakola ki? Ne balokoka basiraamu. Kitegeera kati nga buwulira bano ba Apostle Serwadda babuulira enjiri abantu ne balokoka. Olaba owulira ba Pastor Jamada baali basiraamu lukonko. Kitegeera kati Katonda bw'ayogera ekigambo gwe nootya. Bye biri bye mbadde nkugamba nti ono musajja waffe yatya n'agamba kanzirukire Tarasisi. Kitegeera so repercussions ebintu by'ofunamu nga omaze kujeema bibi. Musajja ne bamusuula mu nnyanja, bamusudde mu nnyanja wuuyo ekyennyanja kikoze eki kimumize. Naye ye Katonda yali alina plan kubanga yali ayagala ndowooza kusooka kumupanishinga asobole kutegeera nti Katonda nze sisaagirwako, tebanzanyirako kubanga n'ekyennyanja kyange n'ennyanja nze nakola ki nagitonda. Abantu bamu temumanyi nti Katonda alina obuyinza kubanga yatonda ne Geyeena, asobola n'okugoba Sitaani mu Geyeena n'amutondera Geyeena ndala kubanga ye Katonda ye buli kimu akisobolera ddala. So mbadde mbagamba nti obujeemu kintu kibi nnyo era olina okwegenderezanga nnyo mu bulamu bwaffe buno bw'ekirokole kubanga oyinza okuba nga oli mu bujeemu nga tomanyi nti oli ki oli mu bujeemu. Ng'abantu oluusi ate bw'obeera mu bujeemu abantu bangi bakugamba gwe notakitegeera. N'abatali balokole nga bali bagambayo na mu lyato okitegeera baali tebali ki si balokole, bo baali basinza ebintu ebirala. Olumu abantu abo abasinza ebintu ebirala bamanya abalokole engeri gye balina okweyisa n'okusinga ffe abalokole bwe twemanyi. That's why Eddie osobola okukola ekintu atali mulokole n'agamba Eddie neewuunyisizza naawe omulokole n'okola ebyo.
Okitegedde kwegamba ogeza gamba nti waba oyo Eddie waba mulokole nange ndi mulokole n'atali mulokole naye agamba ndiki kyengezaako okugjayo nti aba amanyi omulokole alina waasuubira omulokole ebintu by'alina okukola n'ebyatalina kukola kyova olaba okola ekibi you disappoint them in one or the other nosanga olinga gaha Eddie wabanga ku bino byakoze wabanga Eddie mulokole era ng'agenda mu ggulu nange ŋŋenda kitegeeza nti ate Eddie yeeyisizza bubi nnyo byakoze bibi nnyo nti waaba abikoze kati ate nzoolo atannabikola olumu abantu abali ebweru eyo woba ogwa bakulaba bw'oba ogwa bakola ki bakulaba era basobola okukugala naye musumba wammwe teyali waatyo musajja oyo yali w'amaanyi naye kati abakugamba ebyo si balokole mulokole alina okuba nga alaga ekitiibwa kya Katonda olina okuba nga oleeta mirembe olina okuba nga entalo ozijjawo olina okuba nga balina bye batakusuubiramu kubeeramu naye osanga omulokole w'ennaku zino nga yamanyi omufere yamanyi omusumba omutuufu n'atali mutuufu yamanyi kujajinga amafuta yamanyi okujajinga amafuta oyo talina amafuta onagayina enna ajajinga amafuta talina wadde ettondo naye yalaba akolera sitaani n'akolera Katonda siri mu kugamba kuba bintu byawandiikibwa era oli ayinza ovaayo n'agamba nti asama ebintu byawandiikibwa tuli balabira ku bikolwa byabwe kituufu but it is not your duty and your job to judge ogwo si mulimu gwo ogwo omulimu gwa Katonda wabadde oŋŋamba story eri off camera ng'oŋŋamba olinanga egiwajjogedde nti Yesu yatuma abayigirizwa be sooka ogibabuulire ne bagenda ne basanga mu Bible omwo manyi baŋŋamba siri mulokole baŋŋamba siri mulokole simanyi biki yogera bajja kakasa nze wemba siri mulokole it is okay nze amanyi my relationship ne Katonda wange naye mu Bible omwo Yesu yatuma abayigiriza bagende babuulire enjiri gye yabatuma bagenda okutuukayo basangayo abantu abalala nga babuulira ki naye nga tebabamanyi ne bakomawo ne bagamba Katonda Yesu ne bagamba Yesu nti Yesu gy'otutumye tutuuseeyo naye tusanzeeyo abantu abalala ababuulira enjiri naye tetubakola ki tetubategeera tetubamanyi ndowooza baali basuubira agenda bagamba mugende muddeeyo mubakuba emiggo muddeeyo oba mubavume oba mu busungu yabagamba kasita babuulira mu linnya erya Yesu kakati gwe alaba omugoberezi ojjawo amaanyi agakola statement egamba nti abasabira ewagundi n'ewagundi abo bagenda mu Geyeena this week nadde nyina bennyumyako nabo nabaagadde nnyo omanyi nze kizibu nnyo okusanga abakyala naye nga baagala nnyo Katonda nze nkunze bentambuliramu kizibu nnyo ng'oli omukyala sina mukyala baba bakuze nnyo abawala nga bakyali mu myaka gino era be bangi emikwano gyaffe ebweru kizibu nnyo musanga nga baagala nnyo Katonda era amanyi Bible naye twadde tunyumyamu nga bampa sayidi yaabwe era nabayigiddeko bingi simanyi oba nze banjigiddeko mbalinako bana naye nabagambye nti waliwo abaafuuka abalokole ng'era bamanyi Katonda omutuufu era basaba naye nga senga tebaali abo
abannabbi ba bulimba betuyita bannabbi ba bulimba singa abantu abo si balokole kiddemu nkitegedde naye lwaki waliwo omuntu eyagenda mu kyaki olw'okubanga pasitooyi ng'ekyamusikiriza kugenda kulaba katemba w'oyo musumba n'agenda mu kyaki watuuka mu kyaki n'alaba ekisa kya Mukama n'ayagala Katonda n'ayatula agenda obeera mu kyaki eyo agenda okulaba nga Katonda gwanoonya alaba tebikwatagana n'avaamu n'agenda mu kyaki entuufu oba endala yonna nga kati mulokole kituufu naye nga beginning party yali ki eri owooli gwe muyita nti kikyengezaako okujjayo nti Katonda asobola okukolera ebyamagero ng'oli muntu we naye ng'oli eyo otherwise senga seekyo olowooza senga kyogamba teriyo basabira wantu eyo gye tuyita mu bannabbi ba bulimba nga bayina nga basaba Katonda era nga Katonda abakolera anva ku ekyo kakati mu ofisi yange wajja abantu abatali balokole kati mbagoba eyo olina kwoleese nti wabeera nga Katonda asabira akolera abatali na balokole nga ne mu kyaki tebagenda muva kuba nabagenda mu bano betuyita mu bannabbi ba bulimba bonno bagenda ne mu kyaki naye Katonda akolera bali abatanalokola tebagenda ddala kubiwulira ate nze buli lunaku basiraamu bajja ne mbasabira bonna bajja ne mbasabira ng'ojjawo olukusa olugamba nti abo abali eyo simanye wa nnabbi w'obulimba simanya biki nti bo bagenda mu geyeena who are you assistant God Samike sibulimba tulina abantu abalina akajanja anti kati waliwo kyoyagala kunsiikuulamu ate saagala ogendeyo waliwo kyoyagala kunsiikuulamu naye kyengezaako okujjayo era nsaba abantu abo abatulaba nti bannange omulanga nsiibanga okuba mwetegeerere Katonda nga mmwe muve mu ebyo ontegeera muve mu kuwolereza n'okusapootinga oba n'okusapootinga omuntu nti Eddie oyo Pastor Eddie omulaba oyo mwifo ky'okusapootingayo God Katonda tuli mu kusapootinga nnyo abasumba baffe people they are supporting people nze ndi fani wa gundi ndi fani wa bujingo bogere ndi fani wa bujingo ndi fani wa Kakande ndi fani wa Pastor Kayanja ndi fani wa Pastor Tom ndi fani wa Penero I am very sure n'aba abafanero gundi Pastor Lubega Fanero Lubega agise Panero Fanero anze I am sure n'aba abasajja we babanga batuufu tebaagala mwe mubeere bafaani baabwe baagala mubeere faani ba Katonda kyoyogedde kituufu naye n'osanga omuntu ayiwawo omubiri asapootinga avuma oli on behalf of this one ogamba naye kati mulokole kiki ate yeeyita mulokole mutuufu ate nga Bayibuli egamba tosalanga musango ebyo tebabagala ekirala nti totunuuliranga akagundi nga kakotekana akali mu liiso lya munno liiso lyo lirabe bulungi kyokka olaba bali anti kati ogamba oli mu kugamba gwe ate we ngamba gwe ate kino kitunuuliddewa ate gwe kubanga Eddie yagala gaana n'abo abandaba naawe andaba gwe yeekaza yagala gaana waliwo ebintu by'otayagala abantu bamanye ate nga ng'obikolera mu kisenge ekyo nga gwabimanyi buli omu ayina weakness yo buli omu
era gw'ogikabira Katonda naye Katonda eno kino nze nnyina njirina ng'olina njirina weakness sagala kwefuula mutuukirivu siri ontege ya kituufu edi oba tolina nkwesimisa oba tolina weakness yonna munnange gwe weebala oli malayika nze Sami tonyimbisa nnyina siri malayika ontegedde naye tulina abantu abeefuula nti bo baatuuka dda mu ggulu bakeera ku makya mu ggulu gye bali ekyeggulo ku makya ne bajja ku nsi bo batuukirivu be bamanyi omubi be bamanyi omuki ate I don't know oba nakyogedde I think nakyogerawa mu video I don't remember mbuulira abo abantu bemwegomba abajja ku ziccano n'okugamba tokola kino tolya kino simaato tosalako enviiri simaato yambala kino weeyisewo oti we know these people we know them on camera and off camera Roland waba yetabirimu nza ngenda kati kogera nga Sami anti kati yetayagala kumukubya ebyigo Unique Media webate biri muza speakers Sami gwe Samike nze sibirimu nange it is okay kati Samike yabirimu I know these people he tell them on camera and off camera era wentuula wano nentandika kutemera omukomu abantu abo bagenda beera disappointed anti kyekyo kyenkugamba nti when you put your trust in someone ogenda kubeera nnyo disappointed kubanga omuntu w'ensi eno adisappointinga tuliwe tutyo ontegeera people disappoint kyensaba abantu bano nti your trust giteeke mu Katonda not in people we trust God because ndabye abantu ku comments awo abavuma Pastor Tom Uliriza nzija avuma Pastor Tom on behalf of some other pastor ndabye abantu avuma Pastor Kayanja nga bavuma si kuwabula kuvuma on behalf of other pastors ndabye abavuma Fanero on behalf of other pastors ndabye abavuma Bujingo on behalf of other pastors Naposo Serwadda ndabye abavuma Serwadda bamuvumye nnyo naye lwakuba ye mugezi ndabye abavuma buli musumba tulinganga bali mu byobufuzi twava baita omaze n'okireeta awagira abeeno tetulina kuwagira beeno awagira wakayanja talina kuwagira wa top talina wagira Senyonga awagira Senyonga talina kuwagira wa Bujingo awagira Bujingo talina kuwagira Bugembe ana kati mu body ya Christ by the way ekituli kinene mu Uganda nyina omuntu ome yangambye nti omusajja omunawe yafuze omuya yagenda mu kibiina kyabwe ne bafuna obutakkaali yabagamba fenga opposition omulimu gwaffe is to oppose nobolete kirungi oba government ekoze kino kirungi our main objective is to oppose. Why am I bringing that inti kale nno vuma abantu bano ninga n'ebirungi bye bakoze obikola ki bya knowledge tuli mu balokole nga tebaagala kumanya ebirungi bo baliwo ko opposinga. That's why I tell these people nakira ngina kiddamu nti nze oba olaba video zange ku Unique Media nga gwe omulamwe gwe wakujja kukwata nsobi I am glad to tell you ensobi ojja zikwata because ziri nyingi nga ogamba nyingi nnyo nsobi tujja tuula wano edi abenga nnyonnyola ayogere vaasi mu butamanya mu kifo kya twagambe 3 nga takikoze naye ng'akikoze out of nga mistake ensobi ezo ojja zikwata ekyo nkubuulira because we are human naye njagala bagamba abavuma n'abatyoboola abasajja bano twaliwo ne captain ngenda babuza ebintu bibiri ngenda kuddamu ekibuzo kya captain what if question yali ebagiddeko mu bwongo ka what if
nti watya nvuma Eddie ono simwagala naye watya Eddie ono byayogera bituufu watiifu nvuma Fanero ono watiifu Katonda ye yamutuma watiifu nvuma pasita ato mutunde mwagala nnyo yaddala lwaki ovuma watiifu ebanaye nyinza oba simwagala naye watiifu waabanga ebyaddala etubyayogera Katonda ye yamutuma ogenda sisinkana tya Katonda nga ye yamutuma agambe kati ekyokubiri kyenjagala okujjayo bagenda kugamba nnyomba it is okay no it's okay kanjogere ku bintu bino ekyokubiri ani awangula who is the winner in this situation mu lutalo lwe balimu sitaani Katonda nga mwekuba samikena nkambuuze lwaki temuvuma abasamize lwaki muvuma abapasita lwaki muvuma abaweereza ba Katonda kale tukiteekemu mwe tutu ekibuuzo kikino beddemu ffenna tuli mu lugendo lumu lweggulu lwaggulu bwentandika okuvuma naawe ng'onvuma ani afunamu omu ku mmwe abagenda mu ggulu lye eggulu omu kubanga mu bantu babiri mubaamu ajjamu n'agamba naye watiifu sisuubira nti mwenna mujja kukwata kifo kyekimu naye ng'ani afunamu on a general perspective ate waliwo afunamu sitaani yafunamu mulabe yafunamu sitaani yafunamu I've been observing ebintu bino nga nabigaano byogerako saagalira ddala there are so many times wenjogedde ne Roland naŋŋamba bireke nedda naye waliwo wootuuka n'ogamba tugenda wa labayo toyagala bantu kugenda mu church bagende basabe ekisooka balina sabira waka toyagala bantu kuwasa embaga kuwasa na bakyala kibi ompulira nkiwulira number 3 ayo number 2 toyagala bantu kuwa musumba yenna sente kati sente mbi Katonda yabawa buwi namwe mwina kukola ki kuwa buwi kyekyawandiikibwa kyebayimirirako naye ng'ate nzija igwe ekyokutaano toyagala bantu bakola kyogere nkya kino abali mu kukolera bweru tebalina kukolerayo buddu toyagala bakolera bweru baveeyo balinnya ennyonyi bakomewo sitaani takyagala bali mu kukolera bawalabu basitaani era eno ensi Katonda yagironda ya Katonda tukkiriza ffenna Katonda atuula mugivaamu ne mugenda eyo buba buddu mpulira nkitegeera bingi otabimalayo sola bimalayo the question is era mugatta nako nti omanyi bannabbi b'obulimba bangi bajja kuyimuka mu tayimu eno era okitegeera bangi otegedde ekibuuzo kyange kiri bwe kiti obuuza nze oba bali ababuulira ebintu byabwe bali nti tumanyiddewa nti oba bayibuli beeyogerako yemwe kubanga gye tukulidde yonna nga tukola enjiri gye muli mu kubuulira tebaddeewo mpya tebaddeewo temugenda mu kyaki temuwasa simanya yambala olina okuterekitinga abantu byonna kwambala anti babiteekamu tolya kino tonywa kino tokola kino tumanyiddewa nti oba yemmwe enjiri gye baali boogerako bagamba ate bateekawo ngamba Katonda yaŋŋambye
mbagambe ekyo saagala kiyingira mu simanyi oba yabagamba oba nini nagenda mugulu buli lunaku simanyi kakati nze mbagamba eyo saagala kugendayo. Do you know why? Nze sigendangako muggulu, nze nga Sami mu nsi ya mwoyo. Nze Sami eby'omwoyo sijja bikayaniramu. Tobimanyi? Sibimanyi. Bajja anti nabo kye bagenda akugamba. I have no problem. Oba gy'osiiba oba gy'okola ki ekyo kikyo ne Katondawo. Nze ndi mu kubuuza bibala byammwe. Kwabaga tuli balabira ku ki? Ku bibala byammwe bye ndiko. Ekibuuzo kyange ekisooka. I have proof eyeetaagisa yonna nti buli ali mu kugamba nti nno temukwata wadde n'ekikumi okuwa abantu bonna abo era ssente temugeza ne muzibawa. Nyina puruufu emala, nyina n'amawunti gye mmanyi ssente ze mufunye. Temufuna ssente, tebabasindikira ssente, ki temuzizzaayo? Ate nange babagamba nti Pastor Edward temuwa ssente kubanga wa stand. Because nze saagala hypocrisy. Anti nange kineebuuza. Ogamba nti ssente nedda tozikwata naye musajja gwandaba tebakuwa ssente mpitirivu. Ate balina sitayiru ekwata obwongo bw'abantu. So nze kubanga nze nzija mu vyeyo abaana bano ababuze bankubira essimu nange bankubira omwana akaaba nange bankubira okitegeera munaatusonyiwa kubanga nze bino nadde sibitegese kubyogera. We were there twadde ku topiki ya bujeemu yange oyogeredde ozise naye nze ne sitegese byogera naye nkubuulira amazima. Unique Media eno ogiraba twagitandikawo era nsiiba nkyogera initially teyatandikibwawo nti tugenda kukola gospel content. Yali ya mawulire. Ekyo mba nkulimbye nti mba neewaayiriza. Twatandika channel eno nga tugenda kukola stories ze tulowooza nti teziweebwa nnyo budde naye nga tezeetaaga owulirizibwa abantu. Era views twali tuzifuna. Ontegedde? Twali tuzifuna. That's why wogenda mu channel yaffe eno video ezasookera ddala eyo wansi ojja kulayo nga nkola interviews ku bamalaaya, nkola interviews ku bana abaana abakola massage, nga nkola interviews ku bana abaana bakifeesa ababbi. Mbabuuza those questions, why do you steal? Ontegedde? Naye wobeera nga watondebwa okukola ekintu tomanya wookituukamu. Ontegeera kye tuyita calling yo. We twatuuka wano woba ombuuza nyinza obutakugamba nti natuukawo nti naye kyemmanyi natuuka mu kintu oyedde n'ensangibwa nga ndi mulokole nga mmanyi Katonda n'entandika okukikola nga nkiwuliramu emirembe gye saafunanga gye sobola kunnyonnyola gye saafunanga nga tukola ziri stories wadde views twazifunanga ne likes na biki n'abatwebaza. Emirembe gye nfuna nga nkola this saazifunanga kituufu. So nensalawo ne ŋŋamba ngenda kukozesa channel eno tubuulire abantu amawulire amalungi. Nenyambibwa Eddie, Ronnie, Jamiru n'abalala ne banneegattako kubanga tekiki kye nkugambye nti Mukama waba alina kyayagala okole. Kubanga the first question was tugenda kuggyawo abasumba. Ekyo Roland yakimbuuzaako ne mugamba simanyi. Naye okuva we twatandika okukola tetubulwangako teaching. Lwaki mbyogera? Omuntu ajja ku channel
n'avaawo n'agenda n'abagamba abantu nga temwamuyisa bubi, ye yakkubira essimu ne mumuteekayo nga temuyinaako buzibu, n'akeera ne yeegoba, owulira, n'atuuka eyo n'abagamba ekyanzijja ku Unique Media basaba ssente. Kino nkyogera ku kamera. Wembeera nga nali nsabye ku ssente omuntu yenna omuteeka ku channel, Mukama atwale buli kalungi ke nnina. Ndeka njogere. Listen, ndeka njogere mmale. Wembeera nga nali nsabye omuntu yenna ssente okusomesa wano, Mukama nsaba atwale buli kalungi ke nnina. Samike. Naye wembeera nga bampaayiriza, nsaba oyo ampaayiriza oba awaayiriza Unique Media, nsaba Katonda amusasule. Ne mu kumusasula nsaba amusasuzeemu obukambwe. Ekyo kimu. Ekyokubiri, olaba embeera gye tuyitamu wano when we are shooting. Njiraba. Omanyi lwaki sikyayogera ku bintu bya kamera? Recently nali tuyomba ne Roland. Ne mugamba olaba ekya kamera ezatuweebwa ze tulina katuzikuume, katuyiye ebintu byaffe, tujja kwongerako tugule. Kasita okola nange nkola, tujja kukola ssente zaffe tugatte tugule. Nange nkola. Ontegedde? Anti bwe kirina okuba obeera ng'oli muweereza, bino tulimu buweereza, tosuubiramu ssente. Ontegedde? Ate n'ekirala nze nina n'ekibuuzo kye ŋŋamba, nze teri yantuma kukola bino. Kati ebyokukaabirira abantu, mumpe data, mumpe kino, si be bantuma. Bireke. Oli ajja kwebuuza n'atukaabirira atuzaba ssente, ani yabimutuma? So kindimu nnyo nze. Ne ŋŋamba Roland tukikole ki? Nkireke. Omuntu omu yayimuka wano n'agenda atambuza olugambo eyo yonna, bintuukako nga we bampeereza ssente nnyingi era yazirabako, era nagula kamera. Eyo kamera gy'otunuddemu gye njagala, gye nagamba mu gye njagala tugule. Eyo kamera gy'otunuddemu nnungi. Eyo kamera gy'otunuddemu gye wansanga nayo. Nedda. Kati yeeyita omusajja wa Katonda, era ayogera ne bawulira, era ayogera asiiba mu ggulu. Yalimba nti nafuna dda ssente nga Unique Media n'engula kamera, naye nkyasaba abantu ki? Ssente. Nze yasooka kwogerawo atyo. Okwogera okukubira onyi we yagamba ate n'amala n'abikyusaamu nti ate kati bampeereza ebintu okuva ebweru. UK. Nabiwulira. Wabiwulira? Nabiwulira. Nze nakyaziza Samike, kati Samike takyankyaza. Kati nze nakyaziza. Kati kekyukemu, nzikiriza okukyazibwa. Kati nze hosti. Ontegedde? Malayo. N'agamba yoyo nno omusajja wa Katonda. Oyo. Gwe bawaana. Yogera. N'agamba bampeereza ebintu okuva ebweru. Naye nkyasaba abantu ki? Ssente. Olwasookera ddala nga yakava wano, yagamba ekimugjeeyo ki? Sami yakwata ennamba ya account number n'agiteeka ku channel. Ate ye kati ebintu tebidiringiramu ssente. Ontegedde? Nimbuuza. Ebibyo byaki? Anti kati mbu ssente omulaba ayinza oyitiramu ssente ebyakawunti, ate ye ebintu bye tebitundibwa. Naye mbuuza, we nali nteekako account number eyo, namubuuza. Ye kennyini. Wamubuuza? Nali nkyakolagana naye. Ne mubuuza. Naŋŋamba kiryoke. Wemba nnimba. Nagambye ebintu byenjogera wano biri ku kamera, wemba nnimba Mukama anzijjeko buli kalungi ke nnina. Eyo saala yange kuba nkimanyi sirimba. Ontegedde? Naye waaba alimba yenna ayogera eyo,
nsaba Mukama nensaba Mukama ku luno amukwatemu n'amaanyi. Otegedde anti kati gwe host nze host yaŋŋamba onemesa n'okubuuza okubuuza n'agamba nti bampeereza ebyuma naye nkyasaba abantu ki sente sente. kambuuze bamma wali ogenze ng'okubira buli omu omusaba sente? Sirina. Toyina? I have proof. Lwakanze nsirika daga saagala bintu bya ntalo. Yogera ati kati onosirika anti kijja kugambye mwana kikinnumye. Kati nze anti manyi lwaki kinnumye yogera n'entandika obyogera. Nti we have been shooting here nga buli kimu kigenda bulungi. Olabye ebibadde. Mbimanyi mbitegedde mbirabye. Ntegedde. Kamera olabye byekoze. Kati nenzijukira ekinnuma nti waliwo eyeeyita omusajja wa Katonda oba ye musezi owulira agenda ng'agamba nti ndi bulungi era nafuna buli kimu mbu oyina na sente. Nze bangamba nti wagula n'emmotoka nze mbadde njagala ngituulemu. Ekituufu kiriwo ekiti nze nja kusaba abantu abo bye muyogera ku kamera bye muba mukola byojja n'olaga abantu by'oba okola. Nabuuzaako omusajja omu agobya waliwo n'eyabagamba bwe mugendanga obuulira enjiri temusulanga mu wooteeri. Basulengawa? Tambulanga ne ka tenti oteeke alisi ka tenti ko kateeke mu compound eyanki eya hoteri wogenda osula. Kati oba osuzeewa mbu hotero zirimu emiki mizimu. Njagala kubuuza musajja gwe okola mulimu ki? Ndeete gy'okolera. Ono eyagenda ng'atambuza olugambo yennyini eyagamba abantu beboogera ttiimu ye mumbuuza omusajja oyo akolerawa mu hoteri. Bwetaba hoteri gy'ogoba abantu lwaki tovaayo? Gy'okolera mu hoteri lwaki tavaayo? Kuba ya sitaani. Ate naavaayo ate naafuna gwe mulimu. Ya sitaani bwe bagamba hoteri ezo za sitaani lwaki ye akolerayo n'afunirayo sente? Banayisamike mundekemu kati buli kintu munakiwa sitaani. Nze ndi ku njiri yaabwe ne bye bakola kyolaba nkugambye njagala bye mwogera oyo omulala yagoba abantu mu ddwaliro mbulwaki ate amadagala amadagala ga sitaani n'ebyo ebyuma bye bagendamu bya sitaani. The question is musajja gwe mutabani we yalwala ate omumanyi bulungi. Mbamanyi I know these people. Gwagoba abaana abo ate nze kinuma abaana ba Saudi Dubai bebagira ebintu ebyo byekisi. Musajja gwe omwana we yalwala wamutwala wa Mengo ku ddwaliro bakozesa byuma ki bya Munnayuganda n'okumulongoosa? Byali bya Munnayuganda? By'abazungu. Ekyo kimu. Empiso ze bamukubisa eddagala. Anti mbuuza nze kwesitioni zange kati njagala wemma mwogera ebintu bino abamu ffe tulina information naye tubireka lwa nsonga kyekyenkugambye we tukubagana ffenna tufiirwa lwa nsonga kozi gye tuliko eyo twala abantu mu ggulu tugivaako. Sami taata atereeza gwe wano lindako nze hosti gwe wano wootukyaza wano tugira ku lulwo kati gwobeera nga taata waffe kale tugambe Unique Media taata waffe kale Samike gwe toli taata waffe Unique Media yeki taata waffe. Nzijukira olunaku bwe najja kusuutinga vidiyo n'oŋŋamba nina omusajja gweŋŋaanya ekola ki okujja ku kyano nenkwegayirira nenkugamba musajja oyo nalabye nga muntu omu ng'amubuuza ebibuuzo nnyo n'ataatubuulira bulungi byalaba mu ggulu. Njagala okole ki omuleete ajja akole ki atubuulire bulungi okitegeera. Sinze nateekawo mukono nemuleeta anti bantu tebamanya nze nateekawo mukono n'abalala abankubye n'abalala naye ekintu ekisinga nze kunduma kiri kintu ekyo
kimu muntu y'omu agamba Samike ayina enviri za sitaani Samike si mulokole Samike kwigamba asaba sente yafuuka wa sitaani yayingirwamu emizimu bankuba spells Unique Media ya mizimu gwe ng'oyagala kutwala crowd ya Unique Media mbogende nayo nze nkugamba nga nyongerezaako nga nze host nti eyo crowd gy'otutte bagenda kuzuula amazima kiki ky'oli era bajja kukomawo ku Unique Media kubanga Unique Media ya Bwakatonda tepapa kyova olaba kitutte emyezi n'emyezi nga Samike tasobola kukola ki kwogera ekintu bwe kityo kiri kimu what I've seen ku kamera nenzijukira nempulira obulumi nti waliwo ali eyo ayogerera mu linnya lya Katonda owulira nti baatuwa obwo bulimba ate nze okimanyi nti nze bwe najjanga ku kyano nga ngamba Samike mumuweki sente za kamera omanyi nakyo kyantwaza nazivaako nazita Samike mumwese ontegedde kubanga ebintu olaba abantu kyenali mbagamba nze sala gye nasabira Unique Media mu kusooka yali nti Unique Media efune kamera efune computers efune ebyuma efune ekintu ekirungi enjiri yaffe esobole kukola ki kugaziya n'okugenda n'ebintu bikyuke nze ye yali sala yange ate eva nsigala ngisaba okyatufuna obudde tebuzibye otufuna specifically njagala kwogera nnyo ku muntu oyo kubanga sagala namuwa budde kwogera linnya lye mwewaza ebbanga nfuuse omusiru ebbanga era nfuuse atategeera nfuuse omubbi nfuuse omuyaaye mufere nga atategeera ontegedde atayina amagezi olwo n'abaŋŋamba muwulirako obujja biki n'ensirika nze baŋŋamba nti oli ekyatugobye ku Unique Media oli ayina amafuta nze nsaba sente nembagoba oli watugoba babiri naye nze bangoba nti lwakuba nasaba ki sente kati oli mbu kubanga ayina amafuta kyanuma ne question nebeera nti olwo Sami njagala ki kuba omubbi namugoba sigwe anti nze yabba sente ate lwaki onkomezaawo kitegeeza nakugoba ng'okola bya sitaani osaba sente siwe kiri nsaba sente kati ate nengoba ow'amafuta kati olwo njagala ki sinange simanyi nfuuse omusiru ebbanga abankubidde essimu nga banvuma bangi abankubidde essimu nga boogera nange mu buntu bangi n'abankubidde nga bandaga nga wendi owa sitaani bangi nze nno sifaayo oli okumpita owa sitaani naye question gyendekera omuntu oyo eri omu yagamba nti ndi wa sitaani afuta okuva ku Unique Media ye ayina omwoyo era asiiba mu ggulu lwaki teyakiraba nga yakajja nagaa naye Sami saasobodde kugenda wa Sami lwansonga namutuuseeko nga nalabye sitaani lwaki ayogera kati bantu bonoona ebintu by'abantu nali neebase kino nakyo wemba nkyogera nkiddamu essaala yange wemba nnimba Mukama atwale buli kalungi kennina ampuliriza nti mmanyi sirimba ontegedde nakeera ku makya nga Roland yankubira nga teyasoundinga bunyiivu yali yasoundinga disappointed nga mbuuza omusajja wamukoze eki nga mubuuza kiki nga ngamba biki byatadde mu gurupu ya Unique Media kuba yalimu saabiraba nze nakubiraba Roland baye yabijjamu I don't know saabiraba ngendo tuuka mu inbox yange ng'omusajja wa Katonda nze njamuwa ekitiibwa kye musajja wa Katonda ayina alaba bye tutalaba era kye kitiibwa nja kimuwa ate bw'asaba bikola nga nteereddeko bino ebigambo I quote kirabika mwatugobye bameka simanyi
nadiringanga naye yekka naye message yagamba kirabika mwatugobye bayi kirabika mwatugobye bayi bwe nasemba okwogera naye neŋŋamba oba weegobye simanyi nsonga ntuusizza wenkutuusizza mukama nnyambye mu buweereza bwo nyina ettoffaali lyentaddeko ku bulamu bwo bwe tuba tukomyawo kiryoke. I have never spoken to him again. Nali nsuubira leka tubeere mico oba ogenze genda it is okay nange nsigale gyendi sikeranko ku makya n'ensala bigambo ku mwami oyo be nayogeranga nabo bonna nabagambanga abambuuzanga kitemukola biki nga temukyamuleeta biki nabagambanga ekintu kimu tujja kukola omukulu aliddizemu naye n'omutima owulira kanywema naga omukulu aliddizemu tujja kukola okusooka waliwo eyankubira ate mwabadde ki ng'asaze ekigambo kitya anti byebyo ekyamugjeeyo nti simanya kuteeka kuki akawunti kuki kyokka nga nagiteekako nasooka kwogera naye nga sina nakwogera na Roland gwenkola naye ate no nze towaŋŋamba nasooka kwogera naye naŋŋamba it is okay ontege nempulira ebiga era bizze mbiwulira just playing the audio one playing ontegedde kakati byensembyeyo okuwulira nti namugoba ku channel nga neekwasa nti neekwasa nti yayogera ku mutundwe Pastor Tom ng'omusalaba gwewunzise nemugoba ebyo yagenda obyogera manyi n'engeri gye byajjamu manyi omukyala yali mu ka audio ako recording ezo nali nzimanyi nga tezinnafuluma that was a private conversation between him nga wonaabeera ne conversation ne pastor wo privately ogikutte n'ogita simanyi katoba ekyo kyabwa Katonda abalabi banaŋŋamba that was a private conversation byonna si byabwa Katonda byonna byewakola era mmanyi gwe baayogera naye era oyo omukyala we nawulira ka audio namukubira namugamba bino biki byempulira naŋŋamba nange akantu nakeekangidde kuki ku mpewo era tekyamuyisa bulungi nnyo simanyi oba ekyo kyabwa Katonda si kyabwa Katonda anti nze siri mulokole oli mulokole sebo nze njogera mu kifaananyi kyabwe nze Sami siri mulokole nagaviiri ndi muyaayi mwembanga mwagala mwatuze nsobola kuddamu ne mwatuza kubanga mwagala kwakakasa ekyo simanyi oba kyabwa Katonda si kyabwa Katonda si bwe kiri kuba nze nsuubira omuntu ajja mu inbox yo ng'omusumba akweyambulire omuyambe olina obeera neki n'ekifaananyi kyabwa ng'olina okukuuma yes ekkuuma ebyama iye ate nze bangi beekuumye yagamba mbu ekyo ekyamugobya naye byagenda obaawo nga yagenda dda ekyokubiri we nali nkola naye teyayagalanga gattawo mulala but that is okay buli muntu abeera n'embeera ze oli omuntu aba ayagala omushuutinga ku makya bayisaawo emuteekayo ebintu bye naye ate mateeka gaali kyano yaliye anti twakulira wanjawulo gye wakulira walala yali akusasudde amunagamba yampa omudidi gwa ssente ayinza okuba yakuwa miliyoni mpulira eyo yakuwa ssente mpitirivu kyekiri kye nagambye ate omwana yankubira ng'akaaba nga gamba wabeera nga yali ampadde ku ssente essala yange njiddamu mukama nzijeko buli kalungi ke nnina ate ziri ze bamusindikiranga azikusindikire za kamera yazikuwa byogere lwaki nzakugambe nze hosti kati kankubuuze byonna byogere njagala tuwindinge up naye nze kyenjagala okugjayo kiri nti basajja ba Katonda mbassaamu ekitiibwa naye wonyigiriza ennyo ennyindo ereeta omusaayi
I know ebintu ebisinga. Njagala kubuuza ekibuuzo we yava ewange gye yagenda ne batandika okukola bakyakwatagana n'omusumba oyo. Nabyo byayo ndeka kibuuzo bakyakwatagana oba mbagamba ekyamugjayo simanyi tubuulire so yogera leka kubeera mu mbeera nga golowooza gwe buli omu mubi gwe mutuufu ate bannaye bisooto bingi bye bakusiize nze okunsiiga kiryoke nze ondaba Sami nze teri yantuma kukola bino era nsobola n'okkeera ku makya nga ndaba nkoze ekimala nga nze nembiggalawo and I move on. Teri yatutuma Roland olwo yatutuma Katonda teri anti Katonda anti kubana abaleekaana kubano anti kijuwa n'engambi relationship yange ne Katonda ntuuka ne mugamba Mukama Katonda mpulira nkoze ekisaana nkome wano era waŋŋamba kite sina kyenjagaza Samike Unique Media mbadde nsaba now njagala kusaba bantu abo kyekye mbaga mwetegerere sitoole ezo anyway kale na tuli ku Unique Media na kyaziza Samike Samike abadde ampa olugero lwe ayina ebintu ebibadde bimuluma ate nga kituufu ayina okubyogera nze Pastor Edward obadde ogamba ebisembayo sebo ebisembayo inze nga we nagambye nti ne bannabbi b'obulimba Katonda abamanyi era waliwo abalokoka nga message oba oli awo eyita abantu okugyewa Katonda yajiwulira ku bannabbi ba bulimba ekyo wakyogedde so mbassaamu ekitiibwa bonna okay naye nja kuddamu ekigambo eki kimu njagala nnyo tugiyite B ebeere B both ng'ettaala kweriri ate kuli ne we baba ng'ettaala terikola ki teririiko tulijjeeko lwakuba nabadde njagala kubuuza wandemeseza kubuuza ekintu kimu nenkubuuza abantu abeeyita bo ba Katonda ningamba naddala ddala gwemanyi oyo atubonyaabonya asabira wa ekyokubiri pasita we yaani ekirala lwaki abantu b'emulugunya bantu bamuwa ssente n'atabasabira ate yasobola okukwata ssente oyo lindako omusajja mutuufu nedda nze nina evidence wano bangi abazenga baŋŋamba lwaki tosabira abantu oyo azizaayo azibaddiza yasobola okukwata ssente nedda Samikeleka kumbuzaabuza ekintu kiriwo ekiti nze nfunye complaints ng'abaana bamuwa ssente tabasabira bagamba n'owotasaba kasita Katonda akulabye tasobola kukwata ssente tumalirize oyo naye musha oyo akwata ssente yaweebwa buweebwa mmaliza nga ngamba anti nze asooka kale mwebale nnyo okunkyazaako wano nsaba we naaweebwa omukisa omulala nange nja kujja ntuuleko wano sebo nkwebaza okumpa omukisa guno okukyalako ku Unique Media Samike ge mannya gange Mukama abakuume amiina Samike muwuliriza byayogedde naye nga nsobola bagamba nti kusinziira ku mulamwa mulina okubeera nga muli bagezi ekisooka bw'owuliranga Samike kyayogedde sengejja nga naye bw'atugamba nti omusajja wa Katonda abanga ayogedde kola ki sengejja dde nomale obalansinge ku minzaani y'ensi y'omwoyo gwe kennyini olina okwetegerera ensi ye y'omwoyo ffe tusaba ne tubalagira ensi zammwe z'omwoyo zikole kizigulwewo maliza nga ngamba bwe nti Bayibuli egambye bweti katugisomeko kubanga mujja gamba egambye bweti mu Psalms 15:15
Lunyiriri lwa 15 egambye bwe nti 16 nti the heavens, even the heavens are the Lord's, but the earth has given to the children of men. Mbu eggulu n'eggulu lyonna n'eggulu lyonna bya Mukama, naye ensi Katonda yagiwaffe abaana b'abantu. Bayibuli bwetyo bwegambye. Kakati omuntu yenna bwakugamba nti nze buli kadde ngenda mu ggulu, buli kadde every minute aba alimbye. Naye omuntu bwakugamba munnaye Katonda yandaga oba nafuna ekirooto oba Katonda yantwalako mu ggulu, kubanga tulabye abantu bangi. So wegendereze ku bantu abamu bowuliriza obubaka bwabwe. Ffe wano tuli ku Unique Media, twebaza nnyo Samike, bampita Pastor Edward, nva mu Spiritual Purpose Gospel Network. Tukola enjiri, tukola crusades. Twakakola crusade Unique Media tuyambyeko, twakola crusades 2 naye crusades zibadde nnungi. Twatandiseyo ne charity work, tuyamba abantu abali mu byalo ebyo, tugaba sukali, ngoye, bintu bingi bye tugaba, so sobola kuyimira naffe. Twebaza Mukama ku lwa Unique Media ne Roland ne Mr. Samike okukyazanga wano abantu kubeera nga babuulira enjiri. Mwogere kajja kunyiga Maadi ne Maadi naye tumwebaza. Yeah, so tugenda kusaba, ngenda basabira tukilozinge. Kale katusabe. Mukama nkwebaza ku bantu abalaba abali eyo bunaayira, abali mu USA, abali mu UK, abali mu Dubai, abali mu Saudi, Qatar n'ensi zonna. Mukama taata abatuuliriza n'abali mu Uganda mu Kampala, Mukama bawo omukisa. Mukama taata leka babeeko bye bayiga kuyitira ku Unique Media. Mukama leka bubaka bwonna buyitira ku Unique Media bukakanye emitima gyabwe. Mukama abaloota ebirooto ebibi, Mukama taata bijjewo mu linnya lya Yesu Kristo. Emizimu egibatugga leka gigende mu linnya lya Yesu Kristo taata. Bagabirire Mukama, bawe kye basinga kwagala, emitima gyabwe kye zisinga kuyaayaanira. Mukama taata kitange, mbasabira obulamu, mbasabira kufuna sente, mbasabira kuzimba mayumba, kuvuga mamotoka, okubeera mu bulamu obweyegaza obw'ekirokole, mbasabira mbaga, mbasabira bintu byonna bye baagala mu linnya lya Yesu Kristo taata, kubanga gwe Katonda atudde mu ggulu, olina amaanyi, oli mugagga, olina buyinza kukola buli kintu kyonna ku nsi. Mu linnya lya Yesu Kristo nsabira Unique Media ne team bawa omukisa, bawa amaanyi, bazemu amaanyi, Mwoyo Mutukuvu bazemu amaanyi, baddemu kukola nga bwe balina okukola. Gabirira ebyuma bya Unique Media, kamera n'ezi kompyuta, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye, amen. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.